nga tumusinza. Kati omuntu singa alekayo okubeera nga asinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aba yeryazaamanyiza n'alyazaamanya n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu Allah balisaasira ne bafiira ku tawhidi, ne bafa nga balina enzikiriza entuufu, empeera yaabwe enkulu yakuyingira jjana yawaakibwa Allah. Buli muntu gyayandibadde ayanira okubeera ng'ayingira. Omuntu singa alifiira ku busamize, ku bulogo, ku bukaafu, obukaafu bwa kikolo kiba bufaanana butya, tukakasa ti omuntu oyo si wakuyingira ejjana. Agenda kubeera mu bantu abagenda okubeera mu muliro ebbanga eppanvu. Twogera ku bubenje obuli mu kugatta kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu okubeera waawo ng'agamba nti musiraamu naye ng'asamira, ayabya ennyimbe, ayalula abalongo, yeeraguza, na byonna ebigwa mu kkowe erifaanaganako bwe lityo. Kati mutasobola kusitula ddiini bbiri, kubanga etwalaba emabega twagamba nti ebyobuwangwa ddiini abantu bye batinkiza nabyo. Abantu betusaala nabo mu mizikiti abamu balabika okubeera abasiraamu, endabika yaabwe ey'okungulu eraga nti basiraamu, naye ate obeekenneenya bw'obatunuulira ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe biragira ddala nti tebabeerangako basiraamu. Newankubadde babayita amannya agalaga nti basiraamu, basobola omuyita sahaba, yaakhe, jamaani, haji, hajati, erinnya lyonna lye basobola okuyita omuntu n'akakasa nti kati ndi muki, ndi musiraamu. Abantu kasita babeera mu mizikiti muno wano waffe Uganda bwe tuwangaalira, omusomesa wajja ng'asomesa bya swala, bya bufumbo, abasinga emitima gyabwe gibabeera wamu era tafunamu yadde okweraliikirira. Kati okutwaguuka kujja ddi singa batandika okwogera ku byenzikiriza, era oli abibeeramu abeerawaawo ng'alinamu okweraguza oba okusamira, asobola okutuula mu ddalasa oba wonna ewasomerwa ng'akutunuulya mu mbeera yakutiisatiisa, mu mbeera yakukeneka, mbeera yakutiisatiisa. Kati atunula ng'omukake abeera nga mbega, era waafuluma wabweru w'omuzikiti ng'atandika okkuba emimiro. Abo abaana abo baali balabye kaki? Nti byayogerako byawalampa abisobola, ng'omanya nti ku just housing kungulu musiraamu naye nga bodi munda obusiraamu tebuliiko. Katukole eddiini ebbiri, onaayagala obeera omusiraamu munnabyabuwangwa nga ku muzikiti tubeera naawe ku swala, ku jjuma tusaala naawe, olw'omukaaga n'oyambala paka nkokonjeru, paka wammwe kisoga, palisa, ogenze mulinayo muganda wammwe yazadde abalongo, ate gwamanya okusiika omuceere, oli eyo bagamba Bashiri wasiika bannaaye, tewabaayo mulala asiika. Katokola ddiini bbiri, ogikola onaabikola bw'otyo, obusiraamu bwo bugenda kuba buyisaawo. N'akabenje ke twasembayo okwogerako omulundi ogwasembayo, twagamba nti shiriki atta emirimu gy'omuntu gyonna n'atasigazaawo. Omuntu singa Allah amugezesa n'emisiiba, mu misiiba gy'edduniya mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu, ng'abadde musajja musaaze, asiiba, asaddaaka, ayamba bamulekwa, emizikiti agisiiga langi, nga wonne wabaawo ekigaanyi mu busiraamu yatusindikamu Allah ayisiriza ku ye ensonga yaffe neguka, ne kamutanda n'akola shiriki, afuluma obusiraamu n'afuukira ddala matayo awedde emirimu, takyali musiraamu. Ne gino emirimu gy'abadde alinawo emirungi gye yakulembeza okukola gyonna Allah agisazaamu ne gifuuka mifu, ne gyazzaako okukola oluvannyuma lw'okugwa mu bushiriku nagyo gibeera mifu. Gye yakulembeza okukola gifa, ne gyazzaako okukola gifa, okuggyako Allah wamusaasira ne yeenenya n'akomawo n'ayingira obusiraamu, nga tugamba nti kati egyo emirimu gye mituufu. Naye obanga owangaala bw'otyo oyagala kusiimisa bantu, osaala naffe, oby'okwaba ennyimbe, oteekayo obuyambi, obaawo amagezi,
bawo obuyambi n'embeera efaanaganako bwekyo obusiraamu tolina. Kati wegendereze musiraamu buli kyonna kye bagamba nti kikusudde oba wokikola ogwa mu bushiriku kyoba osooka okulowoozaako toddamu kudda kusaala, toddamu kusiiba, toddamu kukola mulimu gwonna gwa busiraamu kuba toyinaayo mpeera gy'okola oba okottokera busa nga wolabe bagamba oba omala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa. Bashiri olugero badde olumanyi pozi toli weeno kati bagamba nti omala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa kuba ne bibisi ekola etya ebirya. Kati bwotyo ofaanagana bwotyo tugamba nti obusiraamu tosigazza. Naam, akabenjako okusatu kenjagala twongereko ku bigambo byaffe byasembayo tugamba nti ashiriki billahi okugatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamna'u li sahibihi al-amnu wal ihtida'i fi dunya wal akhirah. Omuntu singa agatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu singa Allah amugesa n'agwa mu bushiriku n'asinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala yamna'uhu as-sa'ada aw al-amnu wal ihtida'. Allah amuziizaako okuba n'emirembe, amuziizaako okuba n'okweyagala, wamu Allah n'amuggyako n'obuluŋŋamu wano ku duniya ne ku lunaku olw'enkomerero. Kati akabenje ako kakulu. Omuntu singa agwa mu bushiriku Allah amuggyako kye bayita emirembe, n'awangala mu bulamu bwa duniya muno nga tagiinaamu yadde emirembe. Yagamba wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulumin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yagamba wesibwa Allah alladhina amanu, mazima abantu abakkiriza wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne beesamba obushiriku, ne beesamba obukaafu, ne beesamba buli kowe lyonna ery'obujeemu. Yagamba wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa bamukkiriza walam yalbisu imanahum bidhulumin, ne batagattika bukkiriza bwabwe na buli azaamanya. Abantu singa bakkiriza wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu singa akkiriza wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala walam yalbisu imanahum bidhulumi, ne batagattika bukkiriza bwabwe na buli azaamanya. Buli azaamanya ki Allah bwayogerako wano, Allah kyali ategeeza Allah ayogera ku shiriki. Singa omuntu akkiriza owesibwa Allah n'atagattika Allah kumusinza na bitonde birala na bintu birala byonna, yagamba owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ulaika lahumul amnu, abafaanaganako we batyo be balina emirembe, be balina obutebenkevu, wa hum muhtadun, era abantu abo be baluŋŋamu. Kati abantu abalina emirembe muno mu bulamu obw'edduniya hum ahlu tawhid, be bantu bannannyini nzikiriza ntuufu, be basobola okuwangalira mu nsi muno nga buli kintu bakiraba nga kiri nnomo, ye talina kirala kyonna kyalaba nga kisukka ku mbeera eya bulijjo. Naye omuntu Allah gwaggulirawo omulyango gw'obubuze, n'amubuza n'amugja ku mazima, sheitani neemutwaliriza ku kkuba erifaanaganako bwe lityo. Omuntu oyo awangalira mu nsi muno nga ye buli kintu akirabamu obuzibu. Teriyo bantu bawangalira ku dduka, teriyo bantu bawangalira ku bunkenke nga bashiriku. Omukyala oba omwami ng'alimu ebintu by'okweraguza, ng'alimu ebintu by'okufuwa emmindi, alimu ebintu by'abandoga n'ebyokulogaloga w'ebityo, osobola okumuyitako ng'atudde ku dduuka n'okkirira omulundi ogusooka n'omutolera salaamu, n'atagibaako na buzibu n'agiddamu, n'oyambuka n'omwongera salaamu ey'okumeka ey'okubiri, mutima ne kubanga ogutagize kale nayo n'agiddamu, n'oddamu n'oyitawo ogwokusatu ng'olina kye weerabidde, maama Dija salaamu alaikum, senga salaamu alaikum. Era wokkirira wabaawo n'omutoga naye oza Bashiri abalakaki, kuba gwe omuntu yakkiridde n'ambuuza ne muddamu, n'ayambuka n'ambuuza ne muddamu, maawe era akkiridde ogwokusatu kiki kyanjagaza. Kati atandika okukutunulira mu mbeera nga akulaba olina mission gy'okola otya gy'oliko, kumbe musajja atwageze ku mobile money n'osanga nga byoyagala tebiriiyo, n'odda ewaka n'oddayo, kati nga ofuuse bize mu kkubo. Kati yo omushiriku amagezi gamugamba omuntu ono enneetala gy'anneetalako eno si yaki, si ya bulijjo. Ate omusiraamu yategeera ebirungi ebiri mu salaamu, ye ategeeramu butegeezi nti omwagaliza mirembe na kusaasira kwa Allah na mikisa gyani gyawasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salaamu tasobola kugyevuma.
naye wano omuntu omuyitako n'atatebenkera. Abashiriku batya buli kantu, n'omwana omuto kasobola okukwata bwati n'akanyweza, yo omushiriku n'akatya. Omushiriku asobola otutuulaawo mu lugye wake ewuwe oba ku lubalaza, obunyonyi ne bujja ne bulwanira mu maaso ge n'atunula bwati. Era wasiriikirira ennyo n'agamba obunyonyi buno ekibuwama tusiza gye bubadde paka mu lujja lwange buno babutumye butumi. Era ekyo ekigambo agenda akikuliriza yate Allah singa amuleeterawo embeera nga ya musibu oluvannyuma lw'okulaba obwo obunyonyi gubula asala. Nze kasita nnabulabye si kya bulijjo gwali obulabyeko ewuwo. Naye obunyonyi bulwana ddi n'obufunamu sebo budde ne bulwanamu n'olaba abantu funa obutakkaanya. Kati obunyonyi sebo busobola okubeera ku fakkedaawo oba ku ffene ne bulaba nga bunalwanira mu bbanga nabo buyinza okugwa. Akamu ne kagamba munne waako tudde wagazi. Nga nammwe mubeera ku dduuka wabaayo abavubuka nene dda tuve mu bintu by'abintu tuve mu nnyanja z'abintu tufune waki ewagazi ne mwesekula ebikonde byammwe awangudde ne bamukubira engalo. Kati nabo bunoonya wagazi mu lujjalo we bufunye we bujja yo omushiriku alaba nga waliwo ekitali kyaki alaba nga waliwo ekitali kya bulijjo. Abashiriku empangala gye bawangaala yo atuuka n'alaba abantu abalala bonna ng'abalabanga ye muntu gw'osobola okusaddaakira ekintu. So kusanga muganda wange ali mu mbeera eri awo tetegerekeka oba omuntu yenna noga nti kansalewo muweyo emitwalo emeka 5 ozimuwa n'asiriikirira bw'ati ne yeebuuza naye faadi okumpa ssente zino kikyagenderedde. Era agenda anyumiza ku bantu wamma gulaba nga gye kiri muntu n'akuwa emitwalo 5 nga gyekutte wamu nga tewaliiwo nsonga. Ye yamanyiiro ziwa abaaziwa ng'alina akabenje kagenda okukola ki kagenda okubatuusaako. Era mu magezi gaabwe amatono omuwa ssente zakwekulaakulanya abeeko nekyakola mu bulamu n'azikwata n'azitwala ew'omusamiza akuluge. Abe bashiriku. Kati Allah abajjako kye bayita obutebenkevu mu bulamu buno bw'edduniya. Abantu ne banyweza tawhid ne banyweza enzikiriza Allah abawa saada Allah abawa okwesiima mu bulamu buno bw'edduniya ne ku lunaku olw'enkomeero. Qad aflaha almu'minuun. Yagamba oyisibwa Allah beesiimye ababakola batya abamukkiriza. Inna lilmuttaqiina mafaaza. Mazima bati oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala bebekukola ki bebokwesiima. So si bashiriku nti bagenda okubeera waawo mu bulamu buno obw'edduniya nga beeyagala. Aya endala era eyimirizaawo okubonaabona kw'abashiriku mu bulamu buno obw'edduniya yagamba Allah sanuluqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba. Yalaga nti oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuteeka okutya ensisi mu mitima gy'abo abamukaafuwalira Allah okugissaamu okutya. Nga lwaki Allah agissaamu okutya kwebyo bye bagatta nabyo oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omushiriku omutima gwe tegusobola kubeera waawo nga mutebenkevu ng'ogw'omuntu alina tawhid. Obulamu buno obw'edduniya bulabira ddala nga buzibu gyali. Buli muntu gw'asisinkana nga tebakkaanya kyasooka okumulowolereza kumuloga. Abantu bagenda ku midaala gye bakolera oba ku mirimu gyabwe gye bakolera jasi n'asanga ekintu nga kitono nnyo. Omushiriku omuntu asobola okuva wano ku muzikiti n'atuuka ku lubalaza lw'edduuka nga kuliko ebiveera ebicaafu 2 n'ayimirira bw'ati n'agamba naye abantu b'okubbajjo kuno yajja ddungombeere. Kati ebiveera birabira ddala nga waliwo abimusuuliddewo amagezi ne gatamuweereza nti empewo eno ekunta yaleese ebiki yaleese ebiveera ebyo. Waliwo omukyalo omu gwe banyumiza gye bakolera yasanga ekiseero kino ebiseero bino bedda bye basuubulirangamu ennyaanya mubimanyi yakirekawo awo nga ngeze ku mobile money kujjako ssente yakireka kiyimiridde bwe kiti agenda okudda nga kikoze kitya nga kyewunzise n'asitula olutalo awo n'ayogera ebigambo nga bingi naye ebigambo byonna byayogera alaga nti waliwo amuloga naye naye tajja kukola atya tajja kumuleka. Mbu owa boode yali awo kyava mugamba nti nedda waliwo omusimanyi omusajja ayiseewaawo ng'akwataganye yakikonyeko nekyevulungula nekikola kitya nekyesaanikira. Kati ye okuleka ekiseero kinga kibadde kiyimiridde bwe kiti n'akisanga nga kyevuunise okukuba kuti era alabira ddala nga waliwo amuli obubi. Kati abantu bonna bwe bagatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna bagatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyasooka okubajjako bwe butebenkevu n'emirembe mu dduniya muno. Era Sheikh ono yagamba nti haulai alladhina akhrasu ibadati llahi wahdahu la sharika lahu. Mazima
abo bonna alladhina akhlasu aba sinzo wesiba Allah subhanahu wa ta'ala abakola emirimu nga banonyamu asiba Allah subhanahu wa ta'ala kubasima la yushriku bihi shay'a ne batamugatta la sharika lahu nga tebalina kibamugattako kyonna walam yushriku bihi shay'a nga tebalina ne bawulo wesiba Allah subhanahu wa ta'ala mugomu bwe ne batabaako kibamugattako yagamba humul aminuna yawmal qiyamah be bantu abagenda okubeera n'okwesiima ku lunaku olw'enkomeero almuhtaduna fi dunya wal akhirah era abagenda okwesiima oba bafuna okwesiima mu bulamu buno obw'edduniya ne ku lunaku olw'enkomeero. So omukyena bwe wagwa mu bushiriku akakabenje takasukka ak'okubeera nti owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuggyako kye bayita emirembe. Era weetegereza abantu abali mu nyembeera y'abanduga tosobola kumalaga mutonera kintu n'akitwala era akutunuulira bw'ati wokimuwa ng'akikasukayo naye nga gweomuwadde mu mbeera yakumunoonyako mpeera ye n'alaba nga gweomunoonyako kubeera nga omuzikiriza. N'akabenje akalala akabenje akookuna ku shiriki ashiriki al akbar la yaghfiruhu Allahu idha mata sahibihi qabila at-tawba. Shiriki omunene tugamba shiriki omunene okugatta kwesiba Allah subhanahu wa ta'ala nga shiriki afulumya omuntu mu busiraamu, omuntu okusinza abafu okubasaba, omuntu okuziza Allah byafuula halali gyali n'okuhalalisa Allah byafuula haramu byafuula halal n'okuhalalisa Allah byafuula haramu gyali, omuntu okusala ng'asala kutwali wansiba Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu okunoonya riziki mu makubo amakyamu gamba nga mu bintu by'okusamira n'okweraguza. Omuntu singa agwa mu shiriki afaanaganako bw'atyo la yaghfiruhu Allahu owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala siwa kumusonyiwa idha mata sahibihi qabila at-tawba singa nannyini kola shiriki oyo oba singa nannyini kola bifaanaganako webityo afanga tannaba kola tawba. Abantu singa bagatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu nasinga agwa mu bushiriku n'asoma enzikiriza entuufu mu mutima gwe ne bituulayo n'akakasa nti siwa kuddamu kubikola neenenyeza owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amusonyiwa mu bulamu buno obw'edduniya kuba tawba tugikola wano nga tukyali balamu. Amma Allah kasita amala okujjulula toyinayo mukisa gwa kukola ki, toyinayo mukisa gwa kwenenya. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam idha mata al-insan inqata anhu amaluhu. Omuntu singa Allah amujjulula tina singa Allah amujja mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna gikola gitya gikutukawo, yani talinayo mulimu gwaddamu kukola nga gweyongera ku giri yakulembeza okukola imma mu mirungi oba mu mirimu emiki oba mu mirimu emibi. Kati omuntu singa akola tawba ng'akyali mulamu n'ava ku kusamira n'ava ku kusaba abafu n'ava mu kweraguza n'ava mu kugenda mu masabo n'ava mu kufuuwa emmindi n'ava mu kwalula abalongo n'ava mu kwabya ennyimbe na byonna ebitta obusiraamu bwe n'asaba Allah amusonyiwe ng'akyali mulamu, Allah talinayo zambi lyatasonyiwa era Allah amusonyiwa ebbanga lyamala ng'amaliridde nti lino zambi takola atya taliddako. Amma singa Allah amutuusaako okufa nga takoze tawba nga teyeenenyeza ebibye n'owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala bigenda kubeera bibi wakati n'owesibwa Allah ejjana talina, Allah si wa kumusonyiwa. Era abasiraamu ffenna kirina kubeera mu mitima gyaffe mu kukkiriza kwaffe nti omuntu yenna singa Allah amujjulula ng'afiiridde ku bukaafu oba ng'afiiridde ku bushiriku talinayo mpeera gy'agenda kufuna mu maaso ga wakitiibwa Allah okuggyako omuliro. Oyo ne waba afudde nga haji wa muzikiti hajati nga yabadde akulira abavubuka, yabadde akulira akakiiko ka zaka, yabadde akulira abazimbi ku muzikiti nga byonna ebireeta development ku muzikiti yabadde abirimu, Allah n'amujjulula nga yenkola kwamutwalidde, tukakasa bukakasa nti oyo akake kaba kaweddemu. Allah si wa kumusonyiwa. Kati okusonyibwa kwe kukola tawba ng'akyali mulamu asinkane Allah ng'obushiriku tabulina. Amma Allah singa amutwalira ku mbeera efaanaganako wekyo iffe kye tumulamulirako tetulamula ku kyakungulu kye tulabye ku muntu, tetulamula biri kuki
ebiri munda Allah yabimanyi, ffe tulamula kye tulabye ku ngulu. Era kyovala nabagamba wano juzi nti abantu abakolobezi ne baseeka abamu abakuumira abantu ku bubuze olumu balamula bali abantu abataagala kukola ddiini ega nti omusajja oyo mulabira awo lwa butasaala naye asobola okubeera nga asaddaaka, asobola okubeera nga akola kino na kino. Emirimu emirungi Allah gye yamutuma egirabibwako tegikola gitya, tegirabika. Ate ffe oyagala tulengesa gya munda ffe gye tutakola tutya, gye tutalaba. Era naffe tusobola okuwangala naye wano mu muzikiti nga tukulaba olina enkofiira, olina ekkanzu, buli kaseera mu muzikiti obeeramu. Iffe nga ffe kye tukumanyiko tumanyi ekyo kyakungulu nti oli muki, nti oli musiraamu. Naye ng'olina obushiriku bwo munda ye Allah waakola atya, awumanyi. Ffe tukulamulako busiraamu lwa nsonga kungulu ofaanana buki, busiraamu. Ng'era bwe kiri ku musajja singa tumusanga nga mwononefu, musajja tava mu masabo yeewuntayo buli kiseera, akola kino na kiri, naffe kye tumulamulako ekyo kyakola atya, kyawangalamu. Ffe ekyokungulu kitukulamulirako. Kale ekyo kiyinza okuba nga tekizze. Singa omu ku basaaze wano tumusanga ku mudaala gw'embizzi, akava mu isha iwano tumuyitako ng'ayimiridde awo, n'osirika omulundi ogusooka nga waayo oba ayinza okuba alina gwalinda, n'enkya n'omulaba ng'afunye n'akatebe, lwe wamusanga ayimiridde kuno alinawo n'akatebe, bakola batya, banyumya. Oyo osobola okumubuusa okulya embizzi, ali kumpi nakyo kuba kyekikola kitya, kyekimulabikako. Buli ova ku isha ibakusanga oyimiridde bamalayo beetundira, ogamnedda we wali netiwaako manyimba nkuba masimu, gwe bunako okubiraawo essimu. Era ojja kugamba nti ogulaba abaki, ogulaba abakyala, kuba kino kyakungulu ffe kye tulaba tetumanyi kyamuki, tetumanyi kyamunda. Kati omuntu singa Allah amutwala nga kungulu ffe tubadde tulaba nti mushiriku, naffe ekyo kye tumulamulako. Kati ebiri munda ne ebiri munda biri wakati we nani na wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu singa akola shiriki omunene nafa nga tamwenenyeza, Allah tamusonyiwa. Era aba ateekeddwa okuyingira omuliro obutagenda kugufulumamu obugenderevu n'obugenderevu. So nga ate omuntu singa Allah amujjulula nafa ng'abadde musajja ng'enzikiriza yentuufu, naye ng'alina ezambi oba ng'alina amazambi g'abadde agwamu, mu mazambi agatakafuwaza, kuba mulimu amazambi agakafuwaza n'amazambi nga tegakola gatya, tegakafuwaza. Ng'ogyeko shiriki zambi kyeddala erikafuwaza ndinamu okugeya akuya tekukafuwaza kuloga okutama amateeka g'owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugatiyeko n'ekyono lesuna zani zan Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omuntu singa atema amateeka ga Allah ne bamugamba amateeka ga Allah nanga n'ekikulu obuzibu mulina nnyo oludiini olwo omuntu musobola okubanga mugulangana nga naye okusaamu bwina bwagamba ku nsonga eyo nagamba kakyawontamira ludiini lwakufuuka oluki oludi. Kati Allah wano waali bino byaffe babeka babiri, nazzaayo sunna oba amateeka gani oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wali zambi lye mubuusiza amaaso ne mbadde mbasuubira mu kuleka esswala mu bugenderevu. Omuntu singa aleka esswala mu bugenderevu nga talina nsonga lwaki aleka esswala jasinga agijeeja oba nga agiwakanya, oyo ava mu buki, ava mu busiraamu. Kati omuntu Allah singa amujjululanga mwenzi obanga mubbi obanga mulyaza amaanya obanga muvumi, waliwo omuntu nga muvumi nga aba atuuse ku kyalo bati ne bagamba nti omusajja oyo kaatuuse wakwatamu osirika buki, busirisi. Ebyo biri nnyo mu bakyala. Akyala bawangala nga kimanyi nti mama gundi waba akukwatidde ku muntu takola atya, takudda kati okumala wiki singa 3. Era bonna basirika nga wakati mama gundi yagenda kuziika naye lwalidde ojja tuwulira. Era ajja tiwa aba yakadda kati mama gundi wotabadde wano gundi ne gundi batukoze tuti ng'ayambaliramu. Era olutuuka eddakiika zibeezi ne bakuŋŋaana, kati ono gwe bavumye n'akirozaako nti ekituufu omukazi gwe bandaganyisa akoze atya, akomyewo. Bali abo nga jipangise akuvuma n'akwogoloza bw'ati kati nga tolina kyozaayo. Kati omuntu asobola okuba n'amazambi agafaanaganako bwayi gatyo. Omuntu singa afa ng'alina tawhiidi owannama ddala ng'aga amazambi agalina, tulina ebigambo bibiri gyali. Ekisookera ddala nti omuntu oyo asobola okuyingira ejjana nga Allah tamuyingisizzaako mu muliro. Oba ntegerekese Allah n'amuyingisa ejjana ng'amusonyerwa tawhiidi ono gwalina, gali amazambi gonna Allah n'akola atya, n'agamusonyiwa n'ayingira ejjana n'atayingira mu muliro. Oba Allah waliba ayagadde ajja sooka amuyingise mu muliro
amwokyeye ekiseera naye amala amugjeyo amuyingise eki amuyingise ejjana. Lwaki? Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala simu lyazamanya, inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin. Allah talinayo mpeera yonna gyakudwalira, talinayo mpeera yonna gyakumpanyako omuntu yenna akola atya alongoosa. Era omuntu yenna Allah singa amujjulula naafa ng'alinayo emirimu emirungi gye yakola, mu mirimu emirungi nga emirimu emirongoofu nga mitono, naye ng'alina n'amazambi ge yakola, Allah waliba ayagadde ku lw'obukkiriza ono bwe yafiirako, Allah agenda kumuwa ejjana amusonyiwe olw'obulimu buno obulungi bwe yakola atya bwe yakola. Oba si kyo kale Allah waliba amwokyeza nga kyayagadde, Allah tagenda kumuleka, yagenda kumugjayo olwa tawhidi ono gwe yali akola atya gwe yali alina. So tugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa muntu singa afa n'obushiriku, saate omuntu singa afa n'ezambi mu mazambi amalala nga si bushiriku wakuyingira ejjana. Yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yagamba Allah, inna Allah, mazima owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, Allah siwa kusonyiwa omuntu yenna alifa nga afudde amugattako n'ekintu ekirala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ne Allah ajja kusonyiwa omuntu alifa n'ezambi eddala nga sirya shiriki waliba akoze atya waliba ayagadde. Kati baseeka abamu abasambira mu muzikiti ne basambirako ne ku saidi ey'abasamize, omuntu asobola okufa nga musamize, abasiraamu ne bamuzira abategeera obusiraamu bwabwe. Kati seeka Allah wamwawo nawe abakwatidde ekazindaalo n'ababuuza mmwe abagenda betukuza mmwe mwe mulowooza mmwe abali obulungi, naye nga gwabyogererako afudde musamize n'obusamize bwe nga butegerekeka. Omuntu alina Seeka Bashir ono mu ddalasa ey'Ebugiri, omukyala n'atugamba ekigambo simanyi wa imaamu nkyajjukira nti bagenda okuziika nga omuntu gwe bagenda okuziika bamanyi bagenze kuziika musiraamu, be yali awangaala nabo ne bajja ne bakonfensinga nti ono afudde simuki yali yalokoka nga obusiraamu yakola atya yabuvaako. Ng'era n'abazze bammemba ba church bo bakakasa bazze kuziika munnaabwe mu nziika ey'ekkanisa, ne basangayo abasiraamu ono gye bamuzaala ate nga bo abasiraamu bagamba nti muki musiraamu. Bwe baatuula famire ne bali abajja ab'ekkanisa, famire n'etwala obujulizi bwa bano nti omuntu waabwe afudde simuki si musiraamu. Seeka bagamba yali imaamu, yali akulira bayimaamu, yali akulira bayimaamu najja n'akabatema nti balina lukusa lwonna lusalira muntu muki musango, era n'abagamba bagenda mumusaalira, abataagala bo bakole batya babiveemu. Naye omuntu afudde obukaafu mweyolekako we butyo nga waliwo n'abamuwaako obujulizi n'afudde muki munnaffe, naye imaamu n'agamba abataagala mukole mutya mukiveemu, ffe mutulekere omuntu waffe tumusaalire. Kati omuntu singa afa ng'afudde n'obushiriku bwe, naffe ekyo kye tumulamulirako. Jjukira twali twogera ku mateeka oba ku bikolebwa ku muntu ng'afudde, twagamba nti mulimu okumunaaza. Bwe tuba tunaaza omuntu tunoonyayo abantu abalina emmizi n'abantu abakuuma ebyama nga tebasobola kwogera bumogo bwe balabye ku muki ku mufu. Nabula singa tulaba akamogo akafaanaganako ak'obusamizi aba ak'obukaafu, ffe tukivaamu buvi. Twadde tunaaza omusajja ffe twadde tumanyi musiraamu naffe, ne mu kumunyweza muno tumugolola tumugjamu ki irizi, tugenda okugiragira tuti nga bamusala eddagala nga lirabika n'okukola ki, tujjayo nga tugamba baana babadde wa nti bannange tubadde tunaaza eyo bino bye tukoze tutya bye tusanze. Kati wabaawo baseeka hikima, temulina hikima. Kati omusajja mukulu oyo Ssaalongo musajja mukulu Ssaalongo akulizidde mu myaka, abantu baba n'ebintu byabwe, ekyo muwadde mukisirikiranga abawalimu, ebyo tetubisirikira. Waliwo bye bya tubisirikira obula byonna bye tulabye, naye ekyo tujja tugambe bano. Era singa abanaaza bakweka obujulizi bwe baba basanze nga bwa bukaafu kwona omuntu, ne baleka bano abantu ne bamusaalira ono omuntu ne bamuziika n'enziika y'ekisiraamu, bafuna omusango ku bano okubeera nga babasibye omuntu atali musiraamu ne bamukolako emikolo egy'obusiraamu.
kati omuntu yenna Allah wamujjula nafanga si musiramu nafiira ku bukaafu oba ku bushiriku, Allah si wa kumusonyiwa. Allah atajja sonyiwa abalaba amazambi amalala. Kati gutereza enzikiriza na amazambi agasigadde tugesambe. Wali amazambi omuntu asobola okugesamba ne mubamu n'obutono obuyitira nga bwo bujja nga buli mu bubumba bwa muntu nga ne oba weekuume tebisobola kukola ki, tebisobola kubulamu. Kati gwenyweza enzikiriza ebisigadde obitereezi wesiba Allah subhanahu wa ta'ala wakuwejjana. Essula endala, essula eyo ntandika nayo lwakigendererwa mu suratul Bayyina yagamba wesiba Allah wama umiru illa liya'budu Allah. Tewaliwo Allah kyeyatulagira kikulu mu bulamu bwaffe obw'edduniya muno. Waliwo nsonga Allah gyeyatulagira nga yenkulu gye tuli, illa liya'budu Allah, okujjako okusinza owekitiibwa Allah, mukhlisina lahu ddin, tukola eddiini ku lwawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Otwa tukola emirimu gy'obusiraamu tetugikolerayo kitonde kyala kyonna, tugikolera wakitiibwa Allah nga tusuubiramu okutuwa ki, okutuwa empeera. Mu aya ziddako Allah kyava agamba nti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi, mazima abakafuwala mwabo abayahudi n'abanaswara wal mushrikina n'abagatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala fi nari jahannama khalidina fiha, bagenda kubeera mu jahannam bubeerera. Ulaika hum sharrul bariya, abafaanagana kwe batyo bantu abakyasinza okubeera ababi. Kati Allah wali musinkana nga tiwamugattako na kintu kyala, Allah ajja kukusonyiwa wali bayagadde akuwejjana. Wali sinkana Allah n'obushiriku ne woli banawo mulimu gw'obushiriku gumu bwe guti, gamba nga nti ebyala byonna wabyesamba naye n'osigaza okwabya ennyimbe, ebyala byonna wabyesamba naye buli webabeera okwalula abalongo gwabeerawo gwe muwe musizi omukulu gwakulemberamu ennyimba, naye nga ebiseera awo shiriki namwewala, naye nga olinayo shiriki omu gwakolota gwe wanyweza n'okola gino emirimu egisigadde, era Allah ye agenda kukubalira mu bantu baki, bantu bashiriku. Tufuna adhaani bashiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd, tena majumba wasiwa Allah tusasane emirimu tusallallahu alayhi wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tugambe nti akabenje akokuna obubenje bwa shiriki, omuntu yenna Allah bwalijjulira ku bushiriku n'amutwalira ku mbeera efaanaganako bwekyo, Allah si wa kumuddiramu, Allah si wa kumusonyiwa. So nga Allah ajja sonyiwayo, ajja kusonyiwa abantu abalala n'amazambi gaabwe amalala basi bushiriku. Kakiraga obubi bwa shiriki nti zambi nga twagamba nti zambi mazambi amanene, tewaliyo zambi tusobola kwenkanyankana na bushiriku kuba lyo liri mu ddaala lyokka, buli libeera liba lyegiriisa. Obujulizi obulala mu suratu Muhammad aya ya 34 yagamba owekitiibwa Allah innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum. Yagamba owekitiibwa Allah innal ladhina kafaru, mazima abo abajeemera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mubakaafu n'abashiriku ne bava ku biragiro by'owekitiibwa Allah ne bakolera ku biragiro bya shaytaani oba ebiragiro by'obwagazi bw'emitima gyabwe, ng'omutima gwe gwe kimuwundira oba mukwano gwe kyamulaga nti kisobola okumuddaabulula ne kimutaasa ng'ekyakikwata ng'ayita ku ekyo ng'atambulira ku ekyo. Kati abantu bonna abajeemera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wasaddu an sabilillah, ne bava ku mateeka ge, ne bava ku kkuulira owekitiibwa Allah, ne bava ku Allah byabalungamizako, Allah byabaagalako. Omuntu n'abeera mu muzikiti okumala emyaka 30, okumala emyaka 20, awangadde mu muzikiti wa myaka 60, ebigambo bya tawhidi abiwulira buli entakera, tayisaawo kiseera okujjako ng'afunayo omutiisa najja n'amutiisa akabenje akali mu kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, nga buli kaseera bamujjukiza kino Allah takyagala, kino Allah takyagala, naye ye wasaddu an sabilillah, ng'ebya Allah tabyagalirako ddala, tayagala biwuliza. Abantu gye bali mu nsi muno nga bakalu. Tulina lumwe twagenda okusaaza ejjuma ne tusomesa ne tumaliriza, musajja mukulu kyava mpita nangamba seeka balo tusaaza, nze nange ne muddamu nambuuza olinayo ku bizinensi
automatically ne mugamba sirina kuba bankozesa bukozesa tunyumya ne tunyumya naye nga layini gye yali antwalirako nga ndaga nti bino ebyokusomesa enzikiriza bino si kyekyandibadde ekikulu kubanza ebyantwala birala namulaba omulundi gumu gwe gwasooka omulaba simanyi baliddamu n'okumulaba naye yandaga nti bino byembaddeko ninganga amala ebiseera twetagisayo funayo emirimu emirala omuntu omulimu ogusobola okumubeezaawo si eyantwala ate si eyankomyawo naye yansaasira musajja wattu ndowooza nga ndaba siina lugendo mu bulamu bwansi muno kati abantu babeerawo omwana wattu nga babagamba amateeka ga Allah nga ye akugula akuteeka ku kiki akuteeka ku kirala tuba nti abantu batuula n'ab'eŋŋanda zaabwe gye batuula eyo mu famire z'ebika mu miitingi ezo zebabeera bwe zityo mu miitingi zaabwe ezo omusajja n'ayogera ekigambo n'agamba naye bannange bwekya twatulidde wano zuhuli yatuyiseeko nasiri yina eyingidde twandibadde nno tusooka okusaala tukomewo tukubaganye ebirowoozo ku bigenda mu maaso kati abasigadde baana bataagala amateeka ga ddiini bamulabanga mbega era olukulabanga senga omwanyizo omwana faddi n'olugezigezi awo niwawo ne taata omulala baawo nga asiriikiridde bwati naye nakutunuulira ndowooza ffe tetuli basiraamu akubuuza ndowooza ffe tetuli basiraamu busiraamu gweka gwabutegeera wano kati nga batandika okusongera kuba kuza emyaka ndowooza muzeeyi musaazi gwamusinga emyaka ne taata wono bashiri gwamusinga emyaka ndowooza ffe ffenna tutegeera busiraamu kati nga bonna beekaza naye nga kyobagamba kiki kituufu nti bannanga obudde bw'essola buyiseeko kati awo nga kyamaani w'ekikaaga kiri nti omwana atulabyemu atuyisizaamu amaaso tumaliriza ensonga zaffe wamma senga nakamye badde ogamba ki nga bakuma bino ebyeddiini tebaagala kumanya abo bennyini kasoluvaawo nga batandika obuuza naye bane bajjudde emmere essolo libeeyisaawo kati abalinamu imaani awo be bafuna buzu ne bakola batya ne basaala era olumaliza okusala babaawo senga oba taata nga bebale nokukuma busiraamu omwana waffe totuswazizza akwebaza okusaala okumya obusiraamu tokoze eki tubaswazizza kati abantu babeera eyo babagamba amateeka ga Allah tebagawulira babeera ku byabwe bye basobola okuyisaawo bigguka amangu bebatwalanga ensonga gwaleeseyo ekintu nga kya ddiini mu famire oba muba mutudde balabanga gwatabula era lwawanika omukono booti kati baseera okupolidictinga ngamba fadi otugamba swala nengo nekirowoozo nayo kyagala oyita naye bakutya bakimanyi gwe ebyo byonna obajjukiza bya ddiini buli wakulaba omukono gwe guli mu bbanga bwatika kwaziina wuzu tugenda kwaziina nole nedda ffe tutegedde ensonga yo naye nobadde nakyagala obagamba nti abannange kino bwe kine bakumanya kati nga gwe bakuzimiiza naye mubanga gye muli nga gwe kayinja mu famire nga gwe Allah gwakyayisirizaako tosuuta lwobeerayo bakyankalanye ku byeddiini babeerewo nga babijjukira kale atisti nga buli bakulaba bakufunamu bweraliikiro nga nti faadi oyo kazze twandisoose ne tusaala kuba tugenda kuba twakatuuka ku kino si kyennyini omwana oyo ayaziine nogira ati nga bonna bafunye nate bulijjo n'atasaalanga naye agiraawo yeesuulira akatambaala nga bakimesola nga nayimira mu layini kati omuntu yenna singa akuba amabega amateeka gwesibwa Allahu subhanahu wa ta'ala oba n'agavaako thumma maatu wahum kuffaaru ne bafa oba omuntu oyo naafa nga afiiridde ku bukaafu falan yaghfira Allahu lahum wesibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tagenda kukola ki Allah tagenda kubasonyiwa kati beerawo ng'okimanyi n'abantu baffe tuwanga nabo tubatiisisa okugatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala babeerawo nga bakimanyi nti omuntu Allah yenna gwalijjulira ku bukaafu tayinaayo kusonyiyibwa Allah si wakola ki Allah si wakumusonyiwa Allah si wakumusaasira singa afiira ku mbeera efaanaganako bwetyo tusaba wesibwa Allah attaasa obushiriku tumusaba Allah attaasa okuzuula mu ddiini tumusaba Allah attaasa obukaafu tumusaba wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna tukumire ku tawhiidi era tujjulule nga tuli mu bantu abamwawula. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Seka twagenda lubo kuzika omukyala. Omukyala yawali awangala nga musiraamu. Tumanyi nga musiraamu kaya yasiraamu kabisa musiraamu yagera okumu iwabo. Yabaza omukyusa n'amuwona muwoba. Omukyala yasamuka n'abatwala n'ebintu n'abawani bamanya nti mukoddomu waabwe ati omukyala n'alwala bwafa bwe yafa yafiira waabwe bo ne baga nti otyo omuyambo n'agwamba ne balanga akola ki bo twagenda oli muganda nga yagenda okugendayo nabaga nti
ono omuntu waffe tasiramu kanga waffe tetazalibwa ki basiraamu bamuwamba nga bakunaza bamunaza bamusabu keesi naye ngenda okutuukawo enkera ogenda bannange omuntu waffe nti tewali wano nga n'abaana mulimu n'abaana be yali azadde abaana bakambwe nnyo nga baga nti ono munyafu aziikwa bwati era lazima okutuuka okuziika bamusira mu keesi bati tubana ali munange tunakola kinafu naffe ntuwaiko ku butawa zinakwata takalenjiwayo nga niye baziikiddwa mu keesi kati awo waliwo yatuwamagizi kyali mumuddeeyo mumusaalire gwe mugende musaale ekyo kiri kiti ekyo seeka. Naam, ebigambo bya muzeeyi Musaazi mubiwulidde. Omuntu Allah singa amujjulula nga ffe ku ngulu wadde tumumanyiiko obusiraamu nga gye bamuzaala ewaabwe bo bakakasa nti afudde muki afudde si musiraamu tasiramukangako. Esookera ddala nsaba mukimanyi basiraamu twewangalira wano ewaffe Uganda tuli bakintabuli, mulimu abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. Waliwo abantu abamu nga bayingira obusiraamu netuwangala naye nga musiraamu. Allah n'amujjula nitumuzaayo ewaabwe famire neeruma ku jjiiko nti omwana waabwe takolanga atya tasiramukangako. Ekyokukola kibaki utaleetawo mbeera nakwetuusaako bubenje kukubagana miggo, tumuleke omuntu bamuziike nga baba bamuziise. Naam, kuba okuziika omuntu mu keesi ng'abadde musiraamu tekirina kyekimukosa kasitama nga alina enzikiriza ye. Abaffe ekyeyimirira omuntu si bantu, emirimu gye gyakola gye gikola gitya gye gimweyimirira. Era mulimu abantu abamu nga tebasaala naye nga yesigulira ku famire mwava lwakuba famire yalinnya nga mwagala temwagala famire gyateekawo embeera bakole batya bamusaalire. Era naye mulagana okunsalira ffe waffe taata wange Haji ekyalo kyonna kikola kitya kimumanyi. Eswala gye tujja ne tusaalira omufu Allah gwabajjuludde kiringa nga wolaba ennyanja enkuba neekola etya neetonnya. Enkuba eyongereza bwongereza ku mazzi gaki gannyanja, enkuba neyo batetonnye ennyanja esigala eyina ki amazzi gaayo. Kati wakadhalika n'omuntu okufa nga alina tawhid ne bamuziika mu keesi ne bamuteekako n'enkokoto, Allah amubalako nti musiraamu. Ffe kiki tulina okukola bwe batusinza amaanyi nga tubaleka ffe tukomawo eno nga ffe tumusaalira esswala ey'omufu nga tusaba Allah akola atya Allah amusonyiwe. kuba baliwo batusinziza amaanyi ebiwana Uganda webiri bingi naddala bano bampasiza omukazi nga asiramuse buki asiramuse busiramusi mubaamu awo banyire kati affe tetubimanyiko ebyo byobusiraamu. Ffe tumanyi mwannyinaffe tabadde muki kati kiri ekyokumuziika mu keesi tekimugjaako buki tekimugjaako busiraamu bwe. Ekyokubiri tebamunaaza tekimugjaako busiraamu bwe. Ffe tukakasa nti baba batuwangudde ffe kirwa tusigaza kiri kimu kyakumusaalira nakusigala nga tukola tutya nga tumusabira. Biri ebisigadde Allah ajja kumuddiramu olw'obusiraamu bwe. Kifaanaganako ng'era olaba abantu mulimu abantu abamu abafa ne babulwako abantu baabwe ne babaziika mu jjama bwe guli. Naye ng'omuntu afudde musiraamu ng'alina enzikiriza yentuufu Allah n'amuwa empeera ze ne tuba tetumusadde ntuba tetumuziise waliwo abafiira mu mazzi ne babula, waliwo abaliibwa ensolo ne bakola batya ne baggwawo nga tetulina yadde obuufu bwe tusanze. Afaanaganako bw'atyo ffe tukakasa nti waba afiiridde ku busiraamu empeera ye mu maaso ga Allah ekola etya gyeri era asigala musiraamu. Okumuyiwaako enkokoto tekimugjaako buki tekimugjaako busiraamu. Uganda yina enyimaamu no nanyumiza omusajja yabafaako bamuziika mu kasooli ne mutaddamu kumulabako. Yali musaazi wa wano wennyini yafa ne bamuziika mu kasooli mutwe jasi mwafunako kawanga. Kati oyo waba yafiira kubukkiriza oba bamunaaza abamuziika oba bamukasukayo bukasusi emirimu gye emirungi gyegikola gitya gyegimweyimirira. Kyekiri samukirize tukomaawo olw'ebiseera. Naam, Imaamu kayongerezeeko.